kumakya okunjula ngagenda kuba luweero kasana balamusaako mwebale kujja ne mukubagiza Fifamaika, that is the spirit. Nsanyuse nnyo okulaba ku faces ezimu bembadde ndudde okulaba abalala besirabangako balamusiza kyanako nti tusinkanye mu kaseera k'ennaku naye maybe one day tujja kusinkana mu kaseera k'essanyu nga mwena muli wali nga nze kibosire nga nze president. Either way, it's always good to meet. It's always good to have that spirit of brotherhood. Chana kumama tufundeko. Nemwe na mchikubirikize mchiroze kuba nange mama fundeka asanga ine myaka 5 mugumu. Umanyi every time njagala buli kibeerawo kintu provoking okulowooza. Kuba tuli balowooza tefe ba artist tuli bayinya. Mama wa Fifamaika afudde nga wa myaka 5 mugumu. Genga ne mukikole gwanga olukulu akabonera ka umbrella abantu bakategedde era okyogera ngeti wolaba umbrella tekinga n'obukulembeze bw'abatuwano mu kweta mpigi oba deputy president oba honorable Mwanga Kivombi abakulembeze bonna bumpadde the honorable Sejemba adi honorable Daman tukakasa nti ekikumi omubaka kyagambye tugenda kukinoonya tugenda kukikwanjula bwetti mu Mulamba sebo ewalala wewe baweraliikirira tewano tugenda kola ekisasoboka sebo okuuka ejjembo epipo power awo power. Okay, Buterevu nkwaniriza nate ku Focus TV onawo sizidde okubanga olaba ogali nnyo okubeera ng'olaba mu bitundu ebyenjawulo abali mu ggwanga lyattu Uganda abali mu Africa wamu n'ensi eziriraanye Africa oba ez'ewabweru abali ku kyeya abalaba video zaffe zino mukola kyamaanyi nnyo ate n'abakusubscribinga nkujukiza okusubscribinga likinga sharinga tugenda tutambula mu maaso nze ade Wilberforce kimwe muyanja nga n'olunaku lwali negatiddwako mu Nanup kansala Kololofo manyi omusajja ow'enkyukakyuka bode 5 wa SG ekyo oba mbadde obuvunaanyizibwa obutali bwange waliwo avunaanyizibwa ku security ese no nze mbadde nkulaba nnyongo omuli ku kino ndikwaye komandi ya byabufuzi sebo ebya Kampala Central naye bwogera flaga bearer w'ekibiina oba otulakwaye komandi y'ebyobufuzi bya constituency mw'oba okay kase mu Kampala Central so ntulakwaye komandi ne SG alinga komanda affe Kampala Central Mayor Moses Kataba onaddako alife ba flaga bearers tutulayo ne musemberera faawa dukanye emirimu gya campaign na buli kimu okolanga leero ali mu Lukaki enkyali mu Lukaki ayogedde ki na biki byonna. Ndine Joseph Mayambala owa Kolofo kansala wa Kolofo era nga tugenda kwa tuwayamu bintu bingi nnyo ekisokera ddala tugatunulira mu campaign trail ya Bobi Wine ya weekend ebadde etya biki ebikoze amawulire headlines kyezibadde mu campaign trail ya Robert Kyagulanyi Ssentamu ku ludda olwa wamu ne campaign trail ya Robert Kyagulanyi Ssentamu ne Nup atiraji mawulire mangi agali ku saidi yaabwe byonna omukulu agenda kuba tutangazaamu kuba ye flag bearer owa Kololofo kansala buza ku bantu sebo abantu abali ku Focus TV ligenda kitya mwebaye kutuwagira mugende mu subscribing mulayikinge musharinge videos ne ku TikTok mugende musharinge abantu batwagadde omanyi na ku musharinge link beyongerako bweyongezi nnyo n'amaanyi musharinge link subscribing ku YouTube tuongere kulanga edozi ino tuliteekawo libenga ly'amaanyi omanyi UCC amaloboozi agasinga yagatemako gende gasuppressinga so amaloboozi nga kano ge tukyalina gesobola okwogeramu ebiruma abantu nga tetwekukumye mwadde n'okwekwekako. Very true. Okay, kansala. Yes, ebo. Njaga tutuleko ku campaign trail ya Robert Kyagulanyi Ssentamu eya week eno. One yatandikira Makindye. Weekend abadde mu Buganda yonna. Abadde mu Buganda yatandikira Makindye. Yazako Ntebe municipality ne Sabagabo nadde Kalangala asabe Lubaga ku Christmas jo yabadde Buvuma era amalidde Mpigi paka tunulire mu gundi zo zagenze ezenjawulo district zagenzeemu biki badde bikola amawulire what are those specific
things by'oyinza okwogerako campaign trail eno biki ebiyinza okukwata omuntu yandyagadde okubanga amanyi? Ekisooka njagala okubaza bannayuganda nga sinagenda wala ku nsonga eyo. Omanyi teri kintu kyewuunyisa kubanga buli campaign trail gye mugenda buli lunaku tiyagasa avuga baba be bakwata osobawo ne batta. Naye ne mubanga namba ze mwafunye eggulu nnyingi n'olunaku oluddako zijja nga nnyingi olusinga okusingako ez'eggulu nga tezeetolako wala nga zongera bwongezi kweyongera. Teri kintu kya muwendo kyamaanyi ng'ekyo bukwana abantu gwe batulaga. Njagala okulaza bannayuganda mwenna mwerabe kuvaayo ddoboozi lyammwe kuwulirwa. Against all amounts of intimidation ezitutuusiddwako, against all amounts of injustice ezitutuusiddwako, ne muba nga luluca mwongera kuyiika. Tutandika ne Monday. Yes. Monday twatandikira Makindye East ne West. Naye tunagenda kukulaale. Twasooka embuga ew'Omulangira Nakibinge. Ye week eno. Yennyini ku Monday omanyi Omulangira Nakibinge ali Makindye East. Kiwuli Makindye East awo. Gye twasooka ogenda omutaputiramu olutabaalo. Omanyi Omulangira y'omu ku bantu betumanyi nnyo abateerya ntama ekituuka ku nsonga z'eddembe ly'obuntu n'ensonga z'obukulembeze obutambulira ku mazima n'obwenkanya. Of course olina ogenda omuwayizaamu olutabaalo n'omwebaza okuyimirira wamu n'abanyigirizibwa. Wakati mu kaseera ng'oluusi ensi ebikapu bya ssente biri mu kuyisiŋŋana, okutiisibwatiisibwa kuli mu kuyisiŋŋana, naye omuntu abuuka ssente n'abuuka okutiisibwatiisibwa nasaba yimirire n'abantu kiba kyanjawulo. Omuntu ng'oyo wa mugaso nnyo okwesigamako. So twasooka bamulangira twagala ne ttiimu yaffe n'ey'abafulaga beera bonna ne tubamwanjulira. Of course abamu tebasobola na kuyingira baasigala abweru, naye emera kye nasinga okwagala nti we recognize his strength and contribution to the struggle. Tuva tukirire Wazaala Maalwiri nga tetunavaawo awo. Robert yalondeseetamu omusajja omukatuliki. Yes sir. Okukyalako ew'Omulangira Nakibinge ow'obusiraamu. Yes sir. Kirina impact ki gye kirina? Ekisooka Omulangira Nakibinge mutunule mu biti bibiri. Sooka ng'omukulembeze ow'ennono, ate ng'omukulembeze w'eddiini, ate ne Robert Kyagulanyi Ssentamu nga mugatta abantu nga muzaŋŋanda. Obusiraamu ddiini y'emu ku ddiini zinaasangwa traditional religions zetulina wano eno, ate era be bantu abasinze okutuusibwako obutali bwenkanya mu gavumenti eno. Kwa bwe tutunira ba political prisoners abasinga ojabaza nga bava ku ludda lwa Busiraamu, bamaseeka abattiddwa, bamaseeka abatulugunyiziddwa n'abasibiddwa asinga bava ku ludda lwa Busiraamu. So omuntu yenna atakabanira enfuga ya demokulaasiya mu ggwanga tolina ngeri gy'okola activity yonna nga tutuseko nga togenzeeko mu Basiraamu. Kwa Basiraamu bwe tuba twogera ku injustice, the first recipients of injustice under this dictatorial regime are Muslims. Bwe kuba kusibwa, bwe gaba amakomera, bwe ziba zi safe house. So Abasiraamu bakulu nnyo mu lutabaalo luno lwe tulimu olw'okununula eggwanga, kuba ye ddiini esinze okusibirako obutali bwenkanya bwonna obusinga okuba obungi. So kyali kikulu nnyo tugewo Omulangira. Okwongera okunyweza okusuubiza kaffe kutuze kusuubiza Bannayuganda nti senga batwesiga ne batukwasa obuyinza ne bakalonda ne bakakuuma ate ne bakabanja kwa kye kisinga okuba ekikulu. Tujja kuyamba baganda baabwe bannyinaabwe ne baganda okuba nga bava mu makomera. Tujja kuzzawo Obwasseruganda wakati w'eddiini y'Obusiraamu ne gavumenti eba mu buyinza. Obwasseruganda butazimbiddwa ku kugulira abakulembeze bali bagula, naye Obwasseruganda obuzimbiddwa ku mazima n'okuba nga eddiini y'Obusiraamu tutambula nayo mirembe. Tutereeza eggwanga lyaffe ligende mu maaso. So twasooka bamulangira. Muvaawo mugenda ewa Luyirika Zahara. Kati nekisooka okwewuunyisa awo kiri kimu. Era kyekyo kyenkutandise nga nti ze neebaza nnyo Bannayuganda. Kyagulanyi aba afuluma ew'Omulangira enkuba n'etandika okutonnya. Tuba tukyatenda gwankuba tiyaggaasi n'atandika onnyoka mu buli kkoona. Tuba tukyalikula tiyaggaasi aliwo zonna ne baziziba nga Kyagulanyi balina muyisa mu nsokolosokolo otuuka eri kuli ulaale we yali alina okubeera. Naye bagikwese wala waggulu. Naye Bannayuganda ne babulavinga tiyaggaasi, ne babulavinga enkuba, ne bagenda Wazaala Luyirika. Eri akavidiyo ke nalaba nga Robert Kyagulanyi Ssentamu ali ku stage. Ne yangamu eyo ako. N'akanyumira. Alina dance moves yaleeta. Alina dance moves yaleeta awo. So kyali massive. Abantu ne bagumira enkuba. In fact laali Yazaala yonna aliwo mu kaseera ka nkuba. Ne tuvaayo ne tukira ewa Mulyanyama. Same story. Abantu ne bakubako. Mulyanyama n'anyiiga. Highlight ya laale yali Mulyanyama nyiiga Mulyanyama anyiiga.
Muri enyama ono mudescribing ngani? By the way nange tukulayo muri enyama nafuna omukisa nembuza ku mukama wange president. Nene nsonga nze ko inyongero zimutegeeza. Yes. So lale Makindye just ekibi kyokka ekyagiriko tear gas. Of course Mr. President lalebeggwa n'agaba nayenze nga bemanyi injustice eri wano batera okukuba abantu baye nga mbudde nze alina osembo va mu kisaawe mwena mufulumenya ane bafuluma naye nga bumanyi emitwalo gy'abantu bwe giba gifuluma tekisobola kuggwa mu kifubu dakika emu. President amakola nti ekisaawe kikazi naye afuluma tear gas n'atandika era nga mwena mwe mwalaba obutambi n'akubwa kuva Makindye paka Magere ku gate. Ab'ebyokwerinda tear gas ono lwaki bamuyitirize ki? Tear gas akubwa ku nsonga ki? Bo bawansonga ekisooka laale entonze tugenzeemu nga tebakoze fujjo ku bantu netutambula bulungi tugenda bulungi ziwedde emirembe teri afudde teri kavuyo konna kabaddewo teri kizibu kibaddewo naye neewuunya simanyi lwaki ab'ebyokwerinda oba bali excited oba bali too unprofessional oba wamu bakoye gavumenti eno baagala bagisuule waliwo nsibentandika okulowooza ebimu ku bintu ng'ebyo nogaoke bantu bageze mulaale tebalina gwe bakubya ejjinja batambudde mirembe gyabwe baleke batambule badde eka bantu bakuŋŋaanye ku kkubo balengera muntu we bamulekera muwubireko eddakiika bbiri akole mutase mina obumenteni mukiryalinga ekkubo waliwo flow ya traffic ekintu ekyo lumu nali njogerako ne mwami omu wano ne tugerageranya lalezeewa yali 40 omukyalo oyo yali oba ye DPC eyahandulinga security professionally tewali tear gas 40 batitawanya 40 lwe basibira president mukulu ngamba waliwo eyo we yali eyo side ze waliwo we yali naye enguudo ne ziteekebwa bulungi n'awubira ku bantu be n'atambula n'agenda kati omugo nali nkyaziza n'angamba abantu abo tasobola kukoppa oli kye yakola n'aleka yaba kyegwesitamu ng'etambula n'aleka abantu nga bali ku nguudo bamubuubirako ng'ate neyetekwa wa DPC obuzibuli ku bantu basatu Commander in Chief, CDF, IGP kwefuja ekikolwako teriva ku ba DPC teriva ku ba OC liva ku high command bane boba mutrero ogenda n'okwetegeezaamu kwa junior officers be basiri kukola orders ngola naye akikola mu bulumi era amogewa abagezaako okulwa notera president signals baganda aki naffe tukiri so the omuguguzi abagulu kuba command okuva ku president CDF IGP nzuubira musobola okukontrolinga ekintu kino ekitambula bulungi oba musobola okukwata akacupa ka petrol ne mukayo omuliro ne gweyongera okubumbujja bwe tuva Makindye yes onakulengera balwante municipality ne Makindye municipality gye mulina mbwate kamwa amateeka bati tetwamuliza tiketi yaffe yayocha ali muti okay yayingira muti kati ali muti gye tulina meya Ssekyondwa ne mwanyinaze n'abatta yes so nakyemanya ng'agala oteekawo embeera nti lala y'entebe terina kukola yes ebiwandiiko byayita terina kubeerawo venue zonna ze twabasaba ebbiri ne bazisazaamu ne baggala amakubo gonna ne batiisatiisa buli muntu yenna yali atwadde venue era obudde bwatukaziba nga tunamanya venue kyegenda okuba ng'aba olw'e Makindye enkera tulangirire then essaawa ne batutawaanya paka lwe twafuna akasaayewa ebusaaba yalirako ne bakola ekikolobero ne baggala amaduuka gonna ne baggala n'enguudo zonna naye population y'omu Busaabala yokka yakuba akasaayi n'ekajjuza nga bamaze obbaggalira n'entebe municipality ne batulemesa ojjingira yatta underground ziri mu Busiro ng'oyingira buyingiza ntebe teziri mu ntebe nebebera okuyita ku entebe ayiwe ne batuuka mukozesa express naye tewaliwo akagamba nti security wise teri omunabyafuzi yakkirizibwa genda ntebe olw'okwewala program bwe mwawamonaizinga ne electoral commission mwena buli omu ateekayo naku ya nakyemayira ntebe kweri mwena buli omu ateekayo ntebe twagisabira eri harmonizing program yaffe twagisabira eri harmonized mu programu yaffe ekyebuzo kyasi kiri kimu nti lwaki omuntu okeera ku makya you see abantu baffe oba walemereddwa byakukola oba bagala twanguyiza mu protest vote eno wawose ndandika okulowooza nti oba security yaga twanguyiza mu protest vote eno ebikola byekole yagala muola emenge gyetongerezaamu speed naye byonna kyesinga okweyagala kuba nayo gaa kiri kimu they have defied
the injustice will go through. Nibayika mbungi na wawiza message ya president. Ebusabala kye kiriwo ekyaliwo ekyenjawulo. Of course ekyenjawulo ekyali ebusabala tiya gasi na kusiba ngudo zonna zituuka ku venue naye abantu ne bayiwa ne bajja mbungi. Of course ebusabala Makindye esaaga tulina okwenda osinga kandidate waffe. Tulina okwenda osinga bakandidate baffe ku kifo ky'obwa meya. Bameya bazi division kuliko omukulu Sonko Shafiki, kuliko omukulu Jacob Omutuuze, kuliko muganda wange Mwanyi naze Sharifa, meya Mukisa Bugagga ne Serukenya MP waffe. Yes. I think that was the highlight. Okay. When those candidates baffe, the president preaching a revolutionary message ye. Kwa initially what you nasoka Entebbe to my Makindye Ssaabagabo. Naye tutaataganya mu Entebbe twasoka wa Ssaabagabo. And then Wednesday ne mugenda. President agenda e Kalangala. Kalangala ojjukira aliko history y'okuba nti luli. Yes. Era twamukola mu December I think membasi labidde na kuzomeza 29. Kuluno twamukoze 20 December. Kalangala ye yavaako lumu Robert Yabusamu mu design mu nnyonyi. Tiimu yaffe yonna lwe baagiyoola. Bakameramani ba president, ba personal assistants be, ba security officers be, bakalazi baffe bonna abalekeddeko president, tiimu yonna lwe bagiyoola. Bajoyera Kalangala. So when is there abadde ya Kalangala? Ka element yako kumabadde nako akokugamba tebatuddamu ku kyalo. Era abasinga twadde tukisuubira. Nga tase tebatuddamu ekyalo. Abantu wana awatali ekiziitiru. Abasajja tunabakola tutya naye amanyi gakatuna president n'agenda. Nalabe nga neewolaale weri tewali wadde nekuba etuuka abantu nga basamba nsi. Nenga nomalo samba ensiko notuuka ku kisayi nga kikubyeko bwe kiti. Manyi naze nakimuli akiikirirayo. Ndi ekisayi kikubyeko bwe kiti. Baali balina kuyita ku maato. Omwami wamwe wenumpu. Omwami aliyo incumbent. No. Nenga tulina kufa kubeera omwami. Incumbent siwaffe. So we are blessed to atambudde bulungi. Awo ekyatukyasizaako poliisi n'akamotoka we balina we baatusenga bakyasobola kusomoka. Netusomoka ne bannansi. Sokoleke akantu ako nakalabye ku TikTok kijja kityo okubeera nga te poliisi yasobodde kugguka eri ogolo. Poliisi yagguse ku mwalo ne batandika naye ova baggukira otuuka ku kazinga akalanga emmotoka yaabwe byatiya gaasi emmamba zaabwe bataliyoni zaabwe tezirina maato. Ffe ne bannabale baffe n'abalala ne bakwata amaato ne bakola ki ne bagenda. So era walabye poliisi byetalimu by the way biggwa mirembe ffe katwekolako lwandi order teryabba munne teryakuba munera. Lale Kalangala olukwa poliisi yalemedde osomoka yatambudde bulungi. Oli akantu kala kinyagala okomentingeko. I've seen mu Africa wana abakulembeze balina convoy ey'amaanyi. Nali tunako ku ka video akamu omukulembeze wa Tanzania Samia Suluhu mukyalo oyo alina gundi nene nnyo naye omwana yakoze video nga comparinga video convoy eyawerekerwa yagulin sentamu muzaayo ng'ava Entebbe nga yenkanakana kumpi newe Tanzania. Polisi lwaki tadde nnyo amaanyi ku Robert Yagulinseta mu ssaawa zino okusinziira ku anti kakati ekisooka Katengo. Kisooka batya nti message agenda okubuusa abantu ne baagala oteekayo embeera intimidating nga baleme kujja. Naye bagenda okala nakyo tekikoze kuba tiyagasi bulwavuga ne batta abantu enkera nti bajja in the same numbers. Enkuba ne bajja atubongera kujja in the same numbers. Ekyo tekibatiisa. So nateekayo police ya mutamulenga mu dispersing antu kyagwana baba Entebbe mu dispersing town tane zimuli mazo na mutamulenga mu batia gas mu bemboko na tia gas onako lwaliro Kaleerwe weekend emu mbadde Kaleerwe bakubira of course Kaleerwe kagulu kyagwana lwave Ssaabagabo ne Entebbe lwafuira abantu Kaleerwe ne lwave Makindye. In fact we tuva mulale badde mu Kampala nga wakuyita awantu awo. Nega te tuchiri asimba as living people bayanizo omuntu wae bagende. Naye omayawala balina olugero luga nti olunatawamba olusoka muzi banyindo. Nozo kina ekitwana kyema yakisoka muzi banyindo ekyongera omukozesa ensobi buli kaseera. Kwanza n'ekibuzo kyenjagala okubuuza abantu. Bw'okuba tiyagasi bantu bo Kaleerwe n'olangeza obululu bw'obuli Kaleerwe oba n'abandi kwagadde atonoyongera obadizi oba kukyaya. Yes. Kuba ekisibo bwe ekyembi n'amukuba bennyini abakuba era olumu president akamusibe ku motoka nabo bamuwuliremu. Namuwuliramu. Leero onakubalira abadde Mpigi
ewali Kiyaga, ewali Teddy Nabosa, Kiyaga Yuda mani, ewali Sejemba, Sejemba yes 5. Sejemba hade kufa vitu amatiketi y'obubaka wa parliament. 5 ne mutekayo mulala. So waliwo Sejemba, waliwo Teddy Namboze. Yes. Waliwo ne Dr. Yuda mani. Teddy Namboze alina ka video yao kendabye nga afukamidde. N'agamba Robert Kyagulanyi Ssentamu nti ssebo deputy byagambye by'okujjano buli 10 ku kinnakyo feno byaggwadde era geno nonye kalulu walala fe eno message y'enkyukakyuka abantu bagimanya. Teddy kyalina okukola juga tiketi ya Teddy yagendako mu VR. Sure. Si yamu tiketi ezafulumya yamu tiketi y'empigi n'ez'emukono zagendako mu VAR. Okwongera okuzekkaanya. Ezo tiketi ezitafulumirawo ezagenda mu VAR. Kyavanga ku kyekyo. Ndeka nsaasireyo mu kaneesirikire. Naye ku nkomerero ya byonna Katonda n'amusaasira n'afuna tiketi. Ate n'aba mukozi. So kiti kimuzengulu otherwise simanyi mbeera bwe yandifanye nga mwanyi nazo tafunye tiketi. Naye reception ebadde y'amaanyi nga bwe yabadde Buvuma. Okay, ndowooza ezimu ku characters eziri mu rally za Nope. Numbers they are there. Of course there are numbers. Ate nga kisiza venue ne numbers Kyagulanyi muntu abagenda atu mayiro 10. Bamutayiza mayiro 8 nga buli mayiro osanga ekiyitibwa osanga abakubi b'engoma osanga abantu abali nagamba bwe tuba tusomba tuli bamayi fasoma mayiro 10 obulaba nga agenda kubizinga e Buvuma emyalo gyonna egimutayiza abantu namutayi walabe kati jjo ng'ava e Buvuma kiro matumbi budde ng'abantu emukono naawo babooze ku myalo gyonna yabooze engoma ziseseka ebyokunywa n'ebyokunywa bitambula abantu balengedde ku mwagalo w'abangi. Convoys mutambula n'abantu eseka busesi musomba abantu bayitirivu nnyo ne mutambula na mutwala mu rallies kivala ne police bakuba nnyo alidda nedo tusomba kale lemi kanesirwa zenga tukolanga Museveni bwakola tusomba waliwo teeka ligana omuntu somba lwaki okuba omuntu atambudde okugenda okulaba omuntu w'emirembe this is lwaki okuba omuntu oba basombye musombe bayerese bweretse Ssemateeka wa Uganda atuwe betwe ligenda okulaba particularities. Yes. Ssemateeka ge kasitambala mu kitundu kye baagaze etinze electoral commission ampe betu erikoleramu kyenjagala. Ekyokubiri ebyobufuzi tetugenda mulumbe kuziika. Ebyobufuzi byakujjanjawaza byakusanyuka. Abantu basubira kulengera mwagala w'abangi gwe basuubira bakolera ku bizibu byabwe nabajja mufuga bire badde emyaka 40 banakuwale naye banakuwala nga bagenze erije balya pira. Ngoma zino sesikebuka. Kansala olwa akantu akala kenjagala tutangazeemu abantu badde bakabuuza nnyo nti lwaki rallies za Nope oba eza Robert Kyagulanyi Ssentamu naddala ali ku ntikko tetuwulira ku bintu byesuubiza kolera abantu wabula tuwulira Bobby Kyagulanyi tuwulira muziku entertainment full of entertainment no information given to that. Kyagulanyi alinga ngege waliwo asiimo giryako omuntu n'agiryako omukire n'alaba amagumba kalola wasiimo okulaba amagumba ku ngege yawana naffe abali omutwe gw'engege. Mr. President byala ati sikati okumala wakati w'eddakiika 4 ku ssaawa namba nga yanjulira abantu manifesto yaffe generally ate nga bwe kiba president w'abaana agenda mu kitundu amanya n'ebizibu biba mu kitundu kuba ali yazinga n'abakulembeze mu kitundu ambulira wano kati ku myalo of course ekiwamba nakuba abavubi kyamaanyi n'ababulira programu ye erieta ku buvubi bagenda mu kitundu abo balimi n'abulira programu ye ku bulimi n'aleeta bawambi n'ebitundu byaffe by'abasuubuzi of course n'aleeta police obusuubuzi bunabuti ababoda tujja boda tujja zisalako omusolo omwe n'okweyaga kino aba nabyogera so omuntu okyuzira mu kiki okola ki okyuzira ka clip ka Bobby ko bosazeemu naye Kyagulanyi muntu ate okumala essaawa namba nga annyonnyola abantu betugenda bakolera lwaki bentaaga enkyukakyuka kitegeeza ku TikTok wajja buno obw'amasanyu TikTok yeminde egisinga TikTok bagidesigninga nga it's more entertainment lighter moments zitera otambula ku TikTok singa police lighter moments ku TikTok zitera otambula singa police but we talk police we have a 11-point manifesto gye tutambulirako ddembe ly'obuntu kikimu ku mpagi Ssedduga gye tutunuulidde na national unity platform enfuga egoberera Ssemateeka ko ebintu bibiri bivaako enkulaakulana demokrasi okuddamu okujja anyikire mu ggwanga yes okuddamu okutereeza ebyenfuna by'eggwanga okutegeeza ebyenjigiriza by'eggwanga bibe nga bya mugaso kuba eggwanga lyonna obona alikuba ekigo otabyanjigiriza
ati baleme kusoma kuyiga luzungu be rescued bafune skills esolo bayamba okukyusa eggwanga byonna tubi president ajja abyogerako ebyobusuubuzi tax policy yaffe n'abeeta eri abasuubuzi kwegamba mu kukikatinga short abantu bo slighter messages balondamu ate abantu message bagifuna aboogere bano abakozi bakajajjatta abo beboogera ebyo n'abantu baffe message bagifuna president bwe baba najja mu kitundu ekisooka amanya ebizibu by'ekitundu n'amanya ebyetaago by'ekitundu n'amanya mu mpaji 14 tulina manifesto yaffe mpaji kina mpaji kyekwatako kyekitundu kwa tulina 11 point manifesto ekyo president lwanaaba abantu ali yazinga ne timu y'abakulembeze n'agenda ng'abyogerako era abamanyi nti bwe mba ndi wa kujja mu Kampala abasuubuzi mpaji ki ku manifesto yaffe bakwatako era gyasoosowaza bannakampala mpaji kindi banaye bwe mbaga mulonde yingini abali mu ezo empaji namba bulane ya manifesto yaffe laga tugenda kwata obuyinza tubongere gavumenti z'ebitundu loko gavumenti zibe n'obuyinza obwesalira ku nsonga zaabyo zibe nasobola obbazimbira enguudo nga tezisoose kwetoloola zibe nasobola okukola ku bizibu ebisinga nga zisoose kukola kikwetoloola so that's it. Okay, akalala kenjaga tusembeyo ku nsonga eno eri political oba eya Robert Kyagulanyi Ssentamu ne lwalizize olunaku lw'eggulo gulo oba ku lusajjo waliwo omwami owayisingiro north yalaze nti naye bamaze omujja mu lwokaano olwabo abavuganya era naye ngaali ku kadi ya Nuupu kino kyoyerokeddwako enfunda nnyingi nnyo ng'aba candidates ba Nuupu bagenda balibeera denominated era nga balangirana banopposed aba NRM bangi nnyo era balangiriddwa kino ng'ekibiina nteekateeka gye kirina okukikomya kuba ndaba kiri it is becoming too much. Ekisooka kituufu bakandidates baffe abasigana ddala mu Northern Region, Eastern Region, Teso Sub-region eyo okusingira ddala Northern Region ne Western Region abasinga abagenzi batuukirirwa ab'ebyokwerinda ne babulooka bannakyemalira ng'abatera count and stick options. Kyekyo either kkiriza tukuwe ssente ove muleeso oba tujja kuta tujja kusiba tujja kwavuwaza tujja kukola kino oba tukugjamu ku mpaka abasinga ab'emitima eminafu baganda battu olw'embeera gye baoperatingiramu basakamize to pressure ne bavaamu abatasakamize to pressure abamu basibiddwa abalala baguliridde ababanominatinga abalala baguliridde ababasekendinga beegaana emikono era banyumulabe bakola ki babajjamu abalala batapusa amateeka saakadi obuyigirize expire nga biki n'abajjamu nigera byonna bigenderere nakyemalira abikola kulaba nga asuppressinga eddoboozi lyaffe tebyongera kunafuya Nuupu nze mbitunuliramu ekintu kimu omanyi nga tulina olugero luga nti olunatawambwa lusooka muziba nnyingi kisooka ekimu ku bintu ebibiri fundamental nakyemalira yadeewanirako nti yaleeta mu nsi yadeewana nti yaleeta eddembe freedom of speech and expression in court kuba nayo teririiwo bweta tulina political prisoners bangi olunaku nga baasiba lwakulaga ki kye bawagira kubanga baasiba lwakwogera ku butali bumativu bwe bayitamu benkanya obutuusibwa ku bantu ekyo nakyo kiteeka question mark olunaku olwo kiba kituuse ne ku leve egamba nti omuntu okwesimba ku tiketi ya Nuupu gugenda kuba musango nze awo mmanya nakyemalire atandise okukola ensobi ezatwala Bobote emisinde ensobi ezatwaza baamini emisinde naye atandise ozikola naye akaluuka ekinaana bintu byonna bitulaba olunaku lwaleero bintu ebyali mu kaluuka ekinaana bakandidate abamu batayiza mukulu agenda nominatinga n'abalemesa nominatinga ku lunaku lw'okulonda boxes zino yazikulako ne batukiriza abantu kugenda zironderamu UPC neyekola ekigenyi n'abana balowooza bawangudde kumbe bakuma kabiridi akaleetera Uganda nabe eyabatwala emisinde nga naye nabugisi mufungiza kanso soka bino netukola olunaku lwalo tebinyiga nno ensi eraba era ekimanyi era amukuba emitima eminafu baganda bange nze mbasonyiwa kuba mmanyi embeera gye bayitamu abasinga baba ku pisto basakamize to pressure abaganye okukkiriza ssente beekwese mu buwaayiro bw'amateeka obw'ekyayi ne babajjamu be bateekwese mu buwaayiro bw'amateeka obw'ekyayi ne babajjamu babasibye babatisizatisiza tukyala ebirala bingi naye ansa yabyo yonna inakuwa protest vote protest vote kanoonye kalonde ate kiringa okuba ekikulu kakuume okabanje kanso
numbers tezinayo kyezigattako kuba ndaba zeesala no naddala ezaba representatives abo akiro kankikuwulire olaba parliament nga bwero ekiro kya leero ne bugera ku matanga Kyagulanyi ye president with the same parliament sagala ku imagine nga twaliwo ekikyuse after 1 month oyinza onoonya MPA ito wenale mwa tukyamulaba waawo nga bonna buli omu yagenze eddema agenda nga mukama twali naawe mwaka twali mu nzikiza nga tutya okwogera Kisekedi yayingira ekkonga mu 2019 nga parliament aginamu 12%. Ekisaala kigenda okuggwako nga ne Kabila era alowooza nti azanye nnyo agawa Kayima alese parliament nga ye ng'anoonya n'omubaka wadde n'omwakuba akalukulu ku by'ebyayagala biteewa tebikyali. Kisoboka e Uganda. Omuntu yenna aba ne executive powers si mu Uganda worldwide. Omuntu yenna aba ne executive powers asobola okuinfluencing decisions za parliament. Kaya ekyo kyetaaga na kitya. Tuina kulana solution ya bino byonna ebizibu is excellence oba Kyagulanyi Ssentamu mugenda mu buyinza bwaba mu buyinza God forbid n'omwe parliament ng'eriyo essaawa za leero ng'erimu abaka benale ekyo kiri automatic allegiance eba yakyuse dda kuba abantu abasinga bali mu NRM okwakanona faali muno baliyo lwa ssente na lwa kutya batono abaliyo lwa conviction nabo osanga omuntu ali mu nupo nakola eteekamu ssente n'atambula teri mukyerego mwadde t-shirt yamugulidde neyegwire t-shirt neyegwire ovulo ye neteramu amafuta lwaggwanga alina kulaga busuumu eri buli ali mu nzibyewo ntya nfunyemu ntya era majority abasinga Allah n'amala agera malayika alidumauti n'akyalako ewaayo eri mutima abula Museveni bukera ku makya bamwegaana ati ffe tubadde twebulizayo weebuliza bukera kubanga buli mwana yesesenga fenga ojja luvannyuma numbers oyina konyeekaawo mukulembeze ogambye yalina abaka 12 yalina 12%. Okay, 12%. Be babaka nga 12 ku buli 10. Naye bwe yatuula mu ntebe after 2 years. Yes. Speaker Kabila gwe yali abataddeko baali bamugobye dda. Ebintu byonna birina okuyita mu parliament byonna nga parliamentary business emulimu ezi. Obama out of 8 years yafugako ne majority emyaka 2 gyokka myaka 6 gyonna Congress yali ku ludda lw'aba Republican ni ya surviving yao. So presidential system you can survive nga toyina majority. Yes, it is parliamentary system ayo woyina okuba ne majority nga olaba Bungereza nti yo kibiina ekirina majority ekyo kireeta prime minister oba ebibiina ebyekozeemu alliance nebibiina byalina majority bireeta prime minister kyekimu ne Israeli South Africa bwe bityo naye nga zino presidential systems nga tumbomba ku nsonga eyo Robert Kyagulanyi Ssentamu yava mu north was it north gyeyasanga Cop Ampe. There are a number of videos eziri mu kutambula ku TikTok nga zoogerako Cop ono nti one asobola okubeera nga ali mu kituufu kyasuubiza abantu. Second, asobola okubeera nga yazze ngambega omulala n'agamba nti yavuddeyo n'asaba n'abantu amannya gaabwe ne national ID zaabwe abo abali bedde okukabanja. What do you have to say about Cop ono? Ekisooka akava mu kusaavinga then nasala n'adda mu ddiiro. Ekisooka and you so excited nga no nze ekisooka nze ffenna bwe tuba tubuulira obulokozi buli avaana yatula obulokozi tumwaniriza tetulina bwe tugoba. Nze mu revolution buli avaana yatula obulokozi aga bannange nzikiriza Uganda erina okukyuka mwaniriza buli avaana agana ne twagala ntuwatyo n'abaayo oluusi ajogera misango ekyo tajogera era nze manya alina emyoyo gyakola ki gyatuvubira. Abantu bangi boogera enkyukakyuka emisana ng'ekiro tebabaana mu birala naye tubasonyi tubalese olw'okuba balina emyoyo gye bakola ki gye batuyambako vuba. So nze buli muntu alina kyayogera nkira kikigatta ku struggle newankubadde ekiro nga ayambala kalanda ebyo tusobola oddiringa naye internally kubeera tudinze n'abantu bangi internally ekyo sooka n'okola ki n'okyeka nekikola ki nekibaawo. Cop apofaanako n'asika ya prison abalala bonna ali mu kunyigirizibwa adi nze naye tukimanyi nti kizibu osanga omwana wa naggagga nga azukusekalaga nti ekimu ku bitongole bya yeegomba okugenda okukoleramu ye prison. Kyomwana ono ye yeegomba kubeera kino ekyamazima poliisi prison n'amagye naddala poliisi ne prison
bye bitongole bitera okwaccommodating abantu aize ensibe eremyo babaana babaganda baffe bamufuna mpola abayinze mu kunyigirizibwa ne beekyawa agire mazima matuufu kizibu osanga omwana naye ati awo kansome nnyo nembeera omusirikale wa prison ng'omwana wanakeera enkyala agamba kangende nsome nkoleko mu banka gundi majority ebitundu 99 ku buli 100 bagenzeyo lwa mbeera yansi kola kibanyiga okyasanga it's like 1% abaliyo olwokuba balina bakitaabo bakojjabo babaganda abo abaddeyo nabera privileged n'abaagaza okukola ki naye asinga agenda lwa mbeera yansi banyiga so kitegeeza cop era ajja kumwezanga naye ebizibu ebitunyiga naye bimunyiga ng'omusaala gwe bamusasula tekusobola mulabirira kumala mwezi tasobola kuweererako mwana tasobola kwerabirirako Uganda ave mu palapase atwale message ya cop jamuwa cop message gyayogera asirikale bangi balina ku mitima nakati boogera kwali bubi mu Uganda leero to be honest omuntu yenna nga toyingiza kakadde ka ssente omwezi mu Uganda leero n'obwebbeeyi bw'egikotoza kwerabira nakulabirira family balye banywe batambule buli lunaku abasirikale ba prison basasula ssente junior officer nchazi musirisa tendiyo kukino kimanya abasirikale ba police ba junior officer basasulwa mmeka abamagye ba junior officer basasulwa mmeka so kati abanyigirizibwa bona basula mu buyingi ya pole nze constituency jensa house chikiriya eri basirikale ba police banyi embeera okunyigirizibwa gye bayitamu nkola ki ogimanyi njiraba so amaloboozi gaabwe banji tebajja kwogera mu lujjudde ne banji okunyigizibwa kwakolakola era kyoga his excess oba kyagwensi tamaga nti bana ebyo enkwata obuyinza buli musirikale ekitonya ino sasula akakadde abane balina somera bwere tulina mu health insurance bino sikusudia sikukwana of course kyangu tukisobola budget gye tuwa defense tulina abasirikale security organization nango zikasibamu tulina abantu bameka kisobola basooka emitwalo 3 kambale abantu emitwalo 3 kakadde ze billion meka simple calculation now tuwawe meka 10 kawumbi omutwalo obumbi 10 obumbi 3 omwezi lemye exaggerate ito obumbi 5 omwezi bosasanyiza ku defense and security nga musala gokka ekitegeeza bwe ngamba nti tugenda kwata obumbi 6 omwaka mulamba nga bwa welfare y'abasirikale that is 600 billion that is tezekana na sales zituka mbidi mu ministry ya defense na security kwa defense olusingira ya trillion 6 7 that is not even 10% of the annual budget ya ministry ya defense not even 10% of that ministry so abasirikale welfare yawe inakubaki inakubaki nga tuwumba interview eno ntulaba nnyo ne SG yesewo Lubongoya Lubongoya ebintu bije badde mwogerwako naddala in courts nga bwali mu ne Robert Kyagulanyi Center nga bweri project eri mu muyi emabega okusanyawo bannakinkuba ebyobufuzi mu Buganda wano kino nga gwali okumpi naye njagala okitere otangaze omuna Uganda. How true is this? Ekisooka nze ngenda ku principles of power. One of the principles of power is God, not given. Obuyinza batwala butwale teyagala kujja kusiitiye agambe munange bukwati olwe tulina bakadde bafa abateeketeeke balina native gye baali bazi batwala group y'abantu ng'erina bako birangalo ne group y'abantu erina okukola ko abateeketeeke batamuze ekiboozibozi ekyo ne group y'abantu nga yerina kufuga nga namugitimbira bipayi najikubira ngalo Lubongoya ne Kyagulanyi ne bakidemystifying ne bateekayo nti foot soldier asomye ebitabo byo jangu wesimbe nawe olina obwongo nawe ebizibu ebiyita mu nsi obiraba ate nawe olina ebirowoozo by'osobola oteesa omwana wa boda ali awo nga alina masters oba nga alina degree naye alina ebiteeso byasobola oteesa naye osobola omuzimba n'omufula omukulembeze omulungi kati Mr. President bwe yajja n'ajjawo that
akatambala ke bali basibye ensi n'akasabukulula abantu andi nebaza Katonda akatambala ko ne global kagenze kabaawo yusiru litatu amanya nti munnabyabufuzi ayinako munnamateeka ayinako musajja mukulu musajja omukulu omukadde ajja naye wombeese globally ensi neeta ba Trump atadde a traditional politician ni wabeerawo nanga nako wadde kwerosibwa global ensi neeta ba Emmanuel Macron ni wabeerawo ensi neeta ba George Weah ni wabeerawo ensi neeta ba Imran Khan bavudde mu kuzannya golf najja ne bakola ki bakulembera ni wabeerawo ensi neeta ba Akayinde Ichirema ne bajja ne babeerawo ensi neeta ba Reverend Lazarus Chakwera ne bajja ne bakola ki ni babeerawo ensi neeta ba Robert Kyagulanyi Ssentamu na bulivasinga obulamu emabega emyaka 10 ekubira mutigwe na ndongo najja a traditional politicians n'amu abasooka omwesana n'ebigwango olunako bakera musinza kino nkyogera without fear of any contradiction abantu bangi abakubanga Kyagulanyi olunako bajja bafukamira nga atuuse maaso gaabwe nga bali bamukuba so SG David Davis Lubongoya tata Kampala mpewa Kampala Central Dako ne Robert Kyagulanyi Ssentamu zembeba zake ekintu kimu bamotivate nze generation yaffe eno okwekkiririzaamu tinaffe tusobola bwetosobola okuba n'ekibiina ekyasinza okuba ekyamaanyi mu ggwanga nga kirina SG ali mu 30s kirina presidential candidate ali mu early 40s nga bakirwaningidde ku supiidi ekyasinza okuba ey'amaanyi kirina visibility buli wamu amidist dictator tujigiriza amidist dictator tukwake fujjo tuzimbye ebitebe byaffe tupangisa tulina visibility buli wamu tulina amaanyi buli wamu ekibiina nga kyakamala emyezi 6 kyangula oba president ne babbabu omanyi ekitegeeza ekyo nufu tugiro kinga July wa 2020 mu January wa 2021 tuwangula wa president watuvuvavu nituleta sub-region billions ezikyasinza okubeeza amaanyi ezikyasinza okuleeta contributing a biggest percentage y'abalonzi ku voter register ya Uganda busoga sub-region Uganda sub-region kati abantu abamu ab'ebitiibwa bakadde baffe tuziwaganyira tusaamu ekitiibwa ekyo kibaluma kana katuzuseeko tubaddewo vedire ekibiina kimu kyembadde ekibiina kya jjajjaffe kibaddewo nga kibana abaka 6 abaka 16 omwana ze mu region ya Buganda n'aleeta abaka 5 ate nga bansukkamu baganda baffe bavuva n'abavuve ojjakuza nga boleka akaloko katambula naye katambula nga twalina abaka nga 9 mu Central Region mokka first time bwogenda bukusoga sub-region Kyagulanyi yagiwangula ku president yavuva abaka baffe abasinga olwokwambe abamu tebalina ssente bulungi kine kati abateeketeeke ebyo bibaluma abateeketeeke bibakera ku batane bala Kyagulanyi ng'akozi b'ebyabalema nina omuteeketeeke omu gwe mmanyi yeesimba ku bwa president oyo yafunanga 1% oyo yafunanga 5%. Sasa nali kuki ali kimanya kabona kati abateeketeeke bawulira bubi bilaba abaana wa propaganda ono kati propaganda amukola yes Kyagulanyi nani yetu ati in politics tulina enjembe tulina okukiza ntagenda kuba perfect sometimes David Davis Lubongoya kuba namwe abaita ba traditional politicians mbikoze abadde ebbanga ddene lwago osubira ono omwana azze 5-4 years okubeera perfect okukola naye byakulema bw'oyagala okwata emigugu gyo gyonna egyakulema ogiteyo gisibe ku anti kati ate yandibadde yeyambisa bano babagundiivu ate abatadde yabawa omukisa byagwa bonna bakukutana nakyema era musaanyaawo ababbi twabakwatanga mu kituli mulimu mukaba mu kituli tiwayo ovaawa nti ayo bina bizzeeyo abantu bonna lwakuba Kyagulanyi omusajja mukulu mukyajja byoge naye ng'ekigo bya mpuuga kisukka ku bina ebitaano twogera byogere lwakusirika naye aloti bwentono ebisukka ne ku bitaano so abantu abasinga abatambuza ekyo ekibooziboozi kisooka ttiimu y'abalina obuyinza abalowooza nti generation yaffe egenda bo batwalako ne ttiimu y'abateeketeeka abalowooza nti Kyagulanyi waali be bandibaddewo abawulira obyokubanga olunaku lwaleero atekinze over space yaabwe ne Lubongoya neno kyebalina okukola it is that time, it is that generation, they have to use it profitably. Okay, yes banaye emboozi ya kansala Joseph Maijo oba Mayambala kansala Kololofo nkakasa nti nno toyinza gimalayo because ali mu kintu muli mwennyini bwe njogera ku NUP ajeri muli bwemu abali eri ku people power movement nga yakajja
era ng'akyatambula nayo okulaba nti naye ate enkolagana yange ne principle eya ndongo eva mu ndongo si yabyafuzi ebyofuzi byatusangawo ebyofuzi byajja 2017 naye kanatandika okutambula ku luseregende lwa Firebase 2014 so ebyofuzi bya 2017 luveeri mabega munzikirize politically tube nga tukoma tujja kudda ne interview yaffe endala endabagambye nti olwakadde tusobodde kwata ku bebe kulu leero mu interview eno tugenda mukwata mu interview eddako mu maaso awo nga tumenyamenya kubanga ono mutesitesi wa bivulu ekitegeeza abayimbi ababaddemuko twaga tulabe bato y'abayimbi bano ababiri akyalina muyimbi oba kati ate ali ku pesa kyam byonna mu interview egenda okuddako for now tubadde balabi balungi okuva ebyo twatandikidde naddala nga tutematema recap eya NUP engeri gye batambuliza mu kampeyini zaabwe byonna obiwulidde omwami ono lwaki namuleese okutaanya ku ekyo nti mu lwalizi zonna abadde nga abeera nabo abeera ku kido wali era videos nyingi nnyo mwalabikira nga mwali bw'onoddayo n'ozekkaanya bulungi for now tukumye wano tudingane mu video ezijja maaso awo bye bye manyi bakinkozewo entyo kagundi kalimu gundi bbiri balamusaako mwebale kujja ne mukubagiza Fikfa Maika, that is the spirit. Nsanyuse nnyo okulaba ku faces ezimu bembadde ndudu okulaba abalabisira bangako balamusiza kyanako titusinkanye mu kaseera k'ennaku naye maybe one day tujja kusinkana mu kaseera k'essanyu nga mwena muli wali nga nze ekibosire nga nze president. Either way, it's always good to meet. It's always good to have that spirit of brotherhood. Chana kumama tufundeko. Nemwe na mchikubirikize mchiroze kuba nange mama fude kansa nga ine myaka 5 mugumu. Umanyi every time njagala buli kibeerawo kintu provoking okulowooza. Kuba tuli balowooza tefe ba artist tuli bayinya. Mama wa Fikfa Maika afudde nga wa myaka 5 mugumu afudde kansa kitegeeza abadde akyali muto singa tubadde n'obujjanjabi olubiri better than here oboli awo singa akyaliwo sigamba nti nze Katonda naye bulijjo mbagamba nti wano mu Uganda you are always one bill away from being broke. Ne bw'obeera sita otya ne bw'obeera lodi otya osobola okulwaza omuntu gw'oyagala ennyo essente dwaliyo ne zikuba yala. And yet, ebyo birina okubeera fixed. Ensonga laki tubeera mu gavumenti, ensonga laki tutunganya sente z'omusolo. Sente z'omusolo tetuzikunganya, byazikunganya abeeko balina abalina eddoboozi abaweeyo basirike. Nedda ezo sente tuzikunganya zituyambe ffenna. Era ne bwe mulaba ebyo byenkola bannange ne byenjogerako byebyo. I'm only one voice. Nebaza nnyo Fikfa Maika. Fikfa Maika has been one of the voices. Aba elevating ebyo bannange bino tetubiyimbako just neba artists bannange bali wano mumanyi tize sali yala era sijja kunoonya sente nemwe ba artist muli kirabo eri Katonda oba Katonda yatuwa tujje mu nsi tusabinga ebintu bibiri either as a blessing or as a curse. Osobola okubeera blessing okyusa obulamu bw'abantu ng'oyogerera abantu bye batasobola kwogera naye nawe ng'obasasobola okwagira kuba nobeera kasi ng'olinnya ku ddoboozi lyabwe saba just tukirowoozeeko nga ba artist. You know, it's not about me, but this is about us. Kituukawo ku bantu bangi nnyo fikirwa kuba sita katumanyi nti mama wafudde ne bamaama bangi bali eyo mu Cancer Institute balwala ng'ate kyandibadde kiteerera. Anyway, before you misunderstand me, ndowooza kankomawo naye okubagiza nnyo muganda wange mama omulembe maybe in the future tunabeera nga tuweza emyaka gy'amaama tunaba nga tulina obujjanjabi nga tusobola kufa mangubuuza kubanga other countries are doing better. Mwebale nnyo okukubagiza Kinki Mukama abakuumi nsanyusa nnyo balabako olwaleero family ya Kinki tubakubagiza mwebale nnyo mwebalire ddala balamusiza ebisigadde mubimanyi seetaaga bibabuulira mubimanyi temubimanyi mpigisa Mukama wange nga ne mu kikolo eggwanga olukulu akabonero aka umbrella abantu bakategedde era okyogera lumye nti woolaba umbrella tekinga n'obukulembeze bwe watuwano mu kweta mpigi
oba Deputy President oba Honorable Mwanga Kivombe. Abakulembeze bonna bumpadde, the Honorable Sejemba, the Honorable Daman, tukakasa nti ekikumi omubaka kyagambye tugenda kukinoonya, tugenda kukikwanjula bweti mu Mulamba ssebo ewalala weyo baweraliikirira ffe wano tugenda kukola ekisasoboka ssebo okuuka ejjembo. People power, our power. Ndowooza ne bwentema Sabandisi soko mpe ekiwandiiko kya Kabaka wano ekisomera abaana b'e Lusabala. Abaana b'e Lusabala musooke musirike. Bino ebigambo by'ensoma si byange, bino ebigambo by'ensoma bya Kabaka. Ate nze ndi mubanda waani? Ndi mubanda waani? Ani magi kisoko kwatero bendera. Obubaka bwa Ssaabasajja Kabaka obw'amazaalibwa ga Yesu Kristo omwaka 2025 n'okubagaliza omwaka omujja 2026. Kabaka agambye bw'ati, agambye tubalamusiza mwenna, tubeebaza essaala ze mutusabira n'omukwano gwe mutulaga bulijjo. Naffe tubasabira, twebaza Katonda atusobozesezza okutuuka ku mazaalibwa ga Mukama waffe Yesu Kristo, n'agenda okusobozesa okutuuka mu mwaka 2026. Abantu baffe bangi batuusiddwako obulabe omuli okubwa, okulemesa abeesimbyewo okutuuka mu bifo gye bateekateeka, okubugira n'abalonzi n'ebikolwa ebirala ebimenya amateeka. Mu byonna bimuwulidde, buli muntu akwatibwako ku mbeera egenda mu maaso, buli muntu amanyi ekigenda mu maaso. Mwe abaana b'e Lusabala, mu abaana ba Buganda, njagala buli omu ateeka omukono waggulu bw'ati. Baganda baffe bayimbanga eno bw'ati, nanti njagala tugimbe tugambe nti ffe abaana ba leero katulwa nga tujjukira nnyo bajjajja baffe abaffe. Kusubscribinga ku Focus TV yange bingi.